Finally, Electoral Commission bamaze ne boogera ensonga ezikyabaganye ku gazeti nga Council Nalukola ng'omubaka wa Kawempe North. Omanyi akakiiko k'ebyokulonda buli kye kakola kakikolera mu tteeka, ate ekitabo kino kirimu amateeka gonna agalambika ebyokulonda, tugita Compendium of Electoral Laws. Akakiiko kamanyi obuvunaanyizibwa bwako bwe kalina okukola okutuukiriza mu tteeka kweno ensonga gy'oyogerako. Era njagala kukakasa nti akakiiko k'ebyokulonda ensonga eno kagikutte era kagitambuza okusinziira mu mateeka agafuga ebyokulonda. Kituufu kalulu kakubirwa ebyavaamu ne birangirirwa, kati ekisigadde kwe ku gazetinga oba kufuluma ekiwandiiko ekiriko ssiru y'akakiiko k'ebyokulonda, era akakiiko kajja kukikola kusinziira mu tteeka eririwo. Etteeka mu Parliament Elections Act akawaayiro 58 n' 59 kalambika biki emitenda egirina okuyitibwamu okutuuka ku gazeti. Era akakiiko kajja kugoberera eryo etteeka kalituukirize nga bwe lirambikibwa. Akakiiko etteeka lyogera ku nnaku 7 Returning Officer lyalina okuweerezaamu report enzijuvu ku kakiiko k'ebyokulonda, ate ne lyongerako ssaawa 48 akakiiko k'ebyokulonda bwe kalina okufulumizaamu report eyo oba ekiwandiiko ekyo. Ate bwe twogerera akakiiko kakyali mu budde obukaweebwa etteeka eryo, so tewali nsonga yonna yeeralikiriza kweno nsonga. Etteeka lirambika bw'olisoma mulimu provisions, mulimu obuwaayiro obulambika kiki ekirina okukolerwa oba kiki ekirina okutambuzibwa okulaba nti akalulu n'ebyavaamu bituukirizibwa ate bituuka eyo gye birina okutuuka. Ensonga eyo nga bw'okimanyi enoonyerezebwako, kisobola kwogera ku nsonga enoonyerezebwako mu mawulire. Etteeka ligamba nti akalulu bwe kaba kawedde, candidates oba abalonzi oba omulonzi wa ddembe okuddukira mu kooti bw'aba nga waliwo bye yeemulugunyaako ebyava mu kalulu ako oba mu kulonda okwo. Okugenda mu kooti kiri mu mateeka, era omuntu aba tazizza musango okugenda mu kooti kuba ssemateeka gye tutambulirako yeerambika nti nno bw'obanga olina kye weemulugunyaako kyonna ekyali mu kalulu, oli wa ddembe okuddukira mu kooti, kooti neewuliriza omusango n'esalamu. So aba baagala ogenda mu kooti ddembe lyabwe, ate ddembe lyabwe eri mu mateeka ate nga liri ne mu constitution. Akakiiko k'ebyokulonda buli okuva exercise eno etandika ey'okutegeka by election mu Kawempe, akakiiko especially ssentebe w'akakiiko azze ng'avumirira emivuyo gyonna egibeerawo mu kalulu, ng'ategeeza eggwanga nti akalulu si lutalo, nti ffenna twetaaga okubeera n'akalulu ak'emirembe, ate ng'ategeeza nti okufuna akalulu ak'emirembe akeerufu buvunaanyizibwa bwa buli omu alina ekyokukolawo mu kalulu. So tewali ayagala okulaba emivuyo, era tewali muntu yenna especially akakiiko k'ebyokulonda tekaagala kulaba era kaali tekagala kulaba emivuyo gyonna gye twalaba mu Kawempe Division North. Ate kyova olaba nti akakiiko kaze kavumirira emivuyo gyonna oba okukuba abantu oba okutaatagana n'amateeka oba okulemesa Abannayuganda oba abalonzi okugenda ne balonda mu mirembe. So tewali atayagala mirembe mu kalulu, era bw'oba onoonyayo ekitongole ekyetaaga okulaba eddembe mu kulonda, akakiiko k'ebyokulonda katwala position esooka. Akakiiko k'ebyokulonda kalina obuvunaanyizibwa bwako mu mateeka, era obuvunaanyizibwa bwako bwe katuukiriza mu mateeka.
nga abaloyazi baffe n'abakulira ebyokulonda Mwami Tango Doi ng'akuŋŋaanya obujulizi ng'asisinkana abakuuma bokisi zaffe abakulembeze abaali mu byalo abalaba ebyagenda mu maaso mu kiseera ky'okuba akalulu n'okwekenneenya ebyava mu Tale Center okulaba ddala bye balangirira byebyo byali ku mpapula z'amawulire n'abantu bagenda kwewunyiza ddala okulaba nga n'ebyali mu Tale Center nabyo tebikwatagana n'ebyo ebyalangirirwa. Kati NRM bw'esalawo kugenda mu kooti aba National Unity Platform bandibadde batwegattako n'ebibiina ebirala ffena tugende ddala tukole inquiry okulaba nga okulonda okujja tukulungamya mu kifo ky'okumala obudde mu zino gaali ze baagala okuzimba kubanga ziyinza okumenya amateeka. Obugulizi tukyakuŋŋaanya naye ng'obusinga tumaze okubufuna era mu kiseera ekitali kyewala mugenda kuwulira kooti ng'ebategeeza biki byena byefunye okuva ku sayidi yaffe. Omanyi akakiiko k'ebyokulonda buli kye kakola kakikolera mu tteeka ate ekitabo kino kirimu amateeka gonna agalambika ebyokulonda tugita compendium of electoral laws. Akakiiko kamanyi obuvunaanyizibwa bwako bwe kalina okukola okutuukiriza mu tteeka kweno ensonga gy'oyogerako. Era njagala kukakasa nti akakiiko k'ebyokulonda ensonga eno kagikutte era kagitambuza okusinziira mu mateeka agafuga ebyokulonda. Kituufu kalulu kakubirwa ebyavaamu ne birangirirwa kati ekisigadde kwe ku gazetinga oba kufuluma ekiwandiiko ekiriko siru y'akakiiko k'ebyokulonda era akakiiko kajja kukikola kusinziira mu tteeka eririwo. Etteeka mu Parliament Elections Act akawaayiro 58 n' 59 kalambika biki emitenda egirina okuyitibwamu okutuuka ku gazeti. Era akakiiko kajja kugoberera eryo etteeka kalituukirize nga bweri lambikibwa. Akakiiko etteeka lyogera ku nnaku 7 returning officer lyalina okuweerezaamu report enzijuvu ku kakiiko k'ebyokulonda ate neryongerako ssaawa 48 akakiiko k'ebyokulonda we kalina okufulumizaamu report eyo oba ekiwandiiko ekyo. Ate bwe twogerera akakiiko kakyali mu budde obukaweebwa etteeka eryo, so tewali nsonga yonna yeeralikiriza kweno nsonga. Kati mubiwulidde ebiva mu kakiiko k'ebyokulonda ensonga lwaki tebanna bagazetinga Nalukoola Erias ng'omubaka wa Kawempe North. Mbuuza kibuuzo bukyanga balangirira Nalukoola eziweranga nnaku 7 ng'alangiriddwa ng'omubaka wa Kawempe North. Banzijukira abalonda nga 4 nga 13 kati bw'obala nga 13 olwaliro ziri 23 okitegedde z'ennaku 10 ezakayitawo naye batugambye mu nnaku 7 olwaliro ziri nnaku 10 ezakayitawo tebali bwabuweeru bw'amateeka. Kati babagamba nno balina kuteeka oyo awangudde mu gazeti mu kiyapa ky'eggwanga within 7 days naye ng'olwaliro twakayitako ennaku endala 3 from ku nnaku ezo ezikolaki ezimanyiddwa mu mateeka ezirina okukolebwamu ebyo. Balina tugamba nti ne badde weekend tebakola ku weekend nti ennaku 7 zawera ku lwakumeka zawera ku lwakuna ku lwokutaano zaalina ku 8 then ne tugenda mu weekend ku lwomukaaga 9 ku lwosande leero z'ennaku 10. Kati obadde tuganda badde bali mu weekend enso lwaki tebamugazeetinze tumulinde enkya andi enkya zigenda kugaziira ennaku 11. Okay, let's wait for that tulabe enkya kye bagenda otugamba bagenda kuvaayo naki nti kakati tumutadde mu gazeti kubanga
eteeka tuliri wabweru oba tetwamuteekamu kubanga tubadde mu weekend katulinde olunaku lwankya bagenda kwekwasa ki baba tugaye bamala returning officer amala ku filing reporter mu nnaku 7 n'agibawa then bo abayina essaawa 24 okumuteeka mu gazette meaning returning office oli owekawemba alitabawanga report eyo kasubye nno kati yagibawadde ng'enkya tugenda kumula nkya kulwokubiri oba kulwokusatu katuweemu akagapu nabo banaba bamutuwadde bamutadde mu gazette baba tuganda badde mu weekend yote babikozeeko nti kati enkya agenda kubibawa then kiba kitegeeza kulwokubiri abalina okuba ng'ali mu gazette kulwokusatu abalina okulayira katubine tulabe kye kigenda okubeerawo naye kati bibyogogeredde amateeka kati tulabe bagenda okugamenya bo bennyini bagamenya amateeka tujja kumanya what's really behind this n'abayinale mugamba bakyanoonya bujulizi bakyabukunganya bagenda kubujjawa obujulizi obwo ng'ate bennyini bo bennyini bwe bujulizi bo kyekizibiti bye bakola ebikola byonna ebyakolebwa bye basambasamba obubox bwonna obwasambibwa bagenda kugamba wanuupu kye yali mu kusambasamba obubox mwezo boogera ku polling stations ebbiri ezaggalwawo ezaagana okubalibwa bubagamba mbu obulo obwali buvaawo bwonna bwali bwa muntu bwali bumuwangusisa naye nga bw'ogattagatta obululu obwo bwonna agannyabo talina waayita era nalukola asigala muli waggulu ennyo bw'ogatta omuwendo gw'abalonzi abali mu polling stations ezo ebbiri nalukola asigala muli waggulu kati bo kyaka balina engeri balimbamu General Museveni nti abantu abali awo bayitirivu nnyo kati omanyi ojjukira abantu be bayongeramu balina abantu be baali bongedde mu balonzi omuwendo gwe baali bongeddemu ogonna bali bagenda kuguwaani omuntu waabwe naye ojjukira olunaku lopu gyosonyonyi ne Secretary General David Sulongoya bwe baasalako ekiyumba ekiri ennameere omwali mu taking bw'obululu ne boonona ebintu bya plan zonna ne bazoona ne bazidobonkanya abasajja ne batakola kye baali balina kukola kati banoonya we batuulira okulaba nga General Museveni ensimbi ze yaboononerako bafuna we bamukakkanyiriza nasse ekikkowe nti omuzeeyi olaba twafuba naye abasajja baatuyita wano nawano baatubba okitegedde babateekamu ssente nnyingi bakola bwe kye balina okukola okulaba ng'owaabwe awangula bakola effujjo baateekamu ssente bakola buli kikyafu bakijjo ne bakikola omuntu abasobole okuba ng'afuna win oba atya ne win yagaana kubanga nalukola yabakuba bbulo gye bayita knockout gye bayita KO ne basigala nga tebakutte nayo okitegedde kati batamatama basala entotto bakiyiseemu batya kisigale nga kibawa wiini okitegedde General Museveni obutabateekako lukongoona musango lwe bye bakola naye wiini eganye blo